Yefulumya eri. Okay. Mukubamu ekituli. Yekubamu ekituli. Kati eri yefulumya eno. Kati era ge gali golengera wali eri. Genda bawano gensanze bakola wano. Eri mu kukola. Kuba kati ago gonna galina order. Ga wano. Waliwo bagakolera order. So omulabi atulaba ku F-Media mbadde nsaba liri eryanda odi abo okutuuka wali livudde wano. Naye ate wano wasize kubeera nga mulimu mixture of all kasasiro. Kasasiro. Ne bamu mixinga wonna nga babadde babibanyonyodde ne babijja wano ne babiteeka wali. So ne kikola kiri okitegeera ye process. Olumala ne bateeka wali balinda kukala kokka kutunda. Okitegeera ekintu ekyo kuteeka wali kukala kutunda. So maybe you get the point here. Yes. Yeah. Kakati then eri machining eri yekola. Yekola gano gano goba Dr. Mawangu. Mu dakika zemaze wano kale mazeho kati saawa musanze tegaliiwo bigakomeddewo batandikiddewo kola. In just minutes babadde basobodde okuproducing away bati. Yeah. Okitegeera and after ate nga bakolaga nti market nene nnyo ate nga batuuka bagulako ebintu nga tebiriiwo. Bwe kiri. So meaning man woba oli eyo weetuddeko mukwano zukuka sina kyensobola kuwa Uganda nganze kubanga ndi Munnayuganda okujjako kukola kino. Kino kyenkola essaawa eno kyensobola okuwa Bannayuganda. So oyogedde ku shop exporting anogaye nolekale mu exporting ndote muli exporting ndote exporting tutunda wane lwakiri bwekiti nti lino muli exporting ate nenda leba exporting so lino likoma mu Uganda lwakiri bwekiti bwekiti kakati amanda gano actually gali asatu waliwo nalino ne lino kati twagala kukola bwetuti twagala nga gano bwe gaba gagenda Djibouti gano ge tutwale Swaziland nga buli omu afuna enada yanjawulo naye nga omukozi yatya y'omufu naye twagala nga kikola kye kimu kakati wakituteekamu ebituli bino eno ekituteekamu ebituli bino wano tuba twongeddeko oxygeni era nayo erimu ekituli lyaka nnyo okusinga lino ne lino lyaka naye ate lino kati bomana amanda gano abagatwala eri abamu bagakozesa mu kweyoteza bagateeka mu sawuna bo tebagakozesa kufumba bagateeka mu sawuna ate abalala bagakozesa mu winter bagateeka mu mwezo bino ebintu birina amanda galina omulimu batumanyi kufumba bufumbi kokka then kati bw'oba nga ogenda kukozesa mu winter ng'oba ogenda kweyoteza lino ddungi ate oba ogenda kukozesa shisha lino ddungi ogenda kunywa ku shisha ng'ogenda kuteeka ku shisha kati kyova tugakola nga tukozesa mashini ez'enjawulo kyova tuga tulina mashini za njawulo tulina ge tukuba nga ga shisha tulina ge tukuba nga ga kweyoteza tulina ge tukuba nga ga kufumba obitegedde kati wogamba nti kati wembeera wano mu Uganda nze nga saagala kumanya nti olisobola okunfumbira lifumba terina buzibu lifumba ate nga kale kyengezaako gamba ogali waliwo gokola nga gashisha oba gakola nga gasawuna nenjagala okubuuza wabaawo enjawulo oba era just enjawulo weeri nebo katugeze nga byonna bisobola okukola omulimu gwe gumu naye tulina ensonga lwaki tugakola bwe tuti galina kyegongeramu tulina kyetugongeramu ekyenjawulo then n'enkola gye tugakolamu lino tulikolamu mugundi tulikola mu buti bwa kalitonsi oba ebinazi ebigundi oba obugundi bwe oba lyo teriri smooth nnyo buli omuntu oba bukaluba olirengera kati ante lino lyo tulikola mu kasasiro piwo naava wano eno bino bikuta omaze ossaawo olujja lwo ng'oteekamu bino dino kati lino nalyo lyerimu n'eryo naye lino lyante waliwo bino ebikuta by'ebikajjo ebyo ebikajjo n'ebigundi bya kasooli bikola nnyo lino. Actually ndi musanyufu nnyo simanyi why but I'm so happy bana embabuuli abalaba F-Media I'm just so happy you know every time buli wentambula nensanga ekintu ekipya nga nze kinsanyusa kimpe essanyu ate every time nga nsobola okulaba ku bavubuka 1 2 3 4 nga basobola okugamba nti tetujja kubba katukole
it's really amazing. Nokulaba omwami ngono by the muvubuka so ekiri bakiri nga sodo creating emirimu, it's also another big thing. So a better Uganda enungi etandika naffe kituufu okitegedde kigenda kutandika naffe tewalina omwagala gitukyusiza. So guys oli eyo tolina oli muvubuka emirimu gikubuze lwaki tojja wano come let's start tutandikire wano because tetulina nnyo budde emirimu tugenda abamu batega kibatu abamu baagala tusookompeeyo sookonjokeyo n'omuntu tugenda gufuna n'ogufuna sente zikola ki tezimala teziwera. So if we can start wetuba tutasobola okubeera nga tusobola okukola n'abantu abakola ebintu bino ate nga ne future tugiraba market ebintu babikola wano market weeri naye baagala ndooza labor n'ebintu ebirala. So osobola okujja neweega tobeereeyo kaaba bwavu tobeereeyo emirimu gyabula tobeereeyo gamba nti ki wano tusobolera ddala tugende mu maaso. So tusobola okukola ku mashini ez'enjawulo tugenda laba mashini ez'enjawulo okusinziira wano tulinamu mashini nga 4 ezikola ebintu ebyenjawulo kati nga we nagambye kati eno mashini eno kati yefulumya lino yefulumya eri mukubamu ekituli yekubamu ekituli kati eri yefulumya eno kati era gegali golengera wali eri mu kukola kuba kati ago gonna galina order ga wano olaba bagakolerera order. So omulabi atulaba ku F-Media mbadde nsaba liri eryanda odiabo okutuuka wali livudde wano naye ate wano wasize kubeera nga mulimu mixture of all kasasiro ne bamumixinga wonna nga babadde babibanyonyodde ne babijja wano ne babiteeka wali. So nekikola kiri okitegeera ye process olumala ne bateeka wali balinda kukala kokka kutunda okitegeera ekintu ekyo kuteeka wali kukala kutunda. So maybe you get the point here. Yes. Kakati then eri machine eri yekola gano gano gobadde okutama wangu then kakati tugenda kulaba ziri machine endala. So bino biki ebiri muno kati ono kyawaffe tumuleeta okuba tetumwokyera wano eno kati ante ne wano tetwayagala kulekawo ng'olwokuba tukolerawo machine nawe olwokuba tulinawo space twasalawo nawo bwe tumala okwokyeri gye tukuŋŋaanyiza tutikkako wano ku mmotoka netweta ne tuteeka wano kati wano oba tetukolerawo process eno ey'okwokya tuleeta ne tuteeka wano netugira omuntu ajja kulaba nga labanga olusenyente olyeyo lwa bulijjo naye nti olwokuba nti tukola mu butititi mu biki era birina kukola engeri ate twokya byokye era birina kukola buno obwandanda naye bino tegabeera tetwongera mu kala kyekola kyokka gwe just kasoteeka tujja genda bina tugenda tuukayo ojja kubiraba engeri gye twokyamu. Bro sooka ojja olabe kino ekintu wano omanyi gye kanje nendaga abantu so yene ensawo yaffe ewera 50 kati eno tewera bulungi ebulamu katono wakuba nti gabadde gaweddewo mulaba ndowooza amanda gaweddewo gagwawo lwabuwoomu gabadde gaweddewo naye kati eno bwe tugitunga nebanga wano twasibyeko busibi tugitunga nebeera nga eri fine bulungi naye nga yeeno naye ebeera ejjudde bulungi ng'eriko engeri yakatoto akatonotono. So neziba 50 kilograms then you sell off mitwalo 5 ate kyekyo kiri fair wengattagattamu n'amanda ga bulijjo kiri a bit fair. So by the way wadde twogedde bino naye naawe ali eyo naddala nga Uganda ekwatako tewali nsonga lwaki tusaanyaawo emiti tuvunagana amanda tusigaze emiti tusigaze obutonde obulungi ate tube nga tuli mu Uganda eyeeyagaza. Alright eri wano ku S-Media tugenda kuba tu-inspiringa tugenda kuba tusharinga tugenda to share we spread love and actually we inspire a lot. So kati ate no machine ekola oti entu tugirabye kakati eno machine erina ekintu kyegenda okukola tukyagitesitinga twagala egenda kubanga egenda beera mixer tulina machine gye tuli mu kuzimba wali eri tugenda gendayo girabe kakati twagala tuuka ekiseera nga tetukyasala nga bwe tumala machine yaffe tugenda kukola waliwo room gye tuli mu kuzimba ogenda giraba eri egenda kuba tukuŋŋanya kasasiro yena ne tumuyiwamu munda kati kasasiro watandika okujja
nga bwavaayo nga amaze okufuuka kya agenda yikanga mweno mixer eno mixer eno kati eno mixer egenda kuba yeetoloola wali wansi wano eno nga yeetoloola emutabule wemala omutabula wano tugenda kugulangawo wano olwo close kaggulawo ne kaggalawo kati wano egenda kuyiwanga buyiyi ku ttule wali eri kati wali bifulu iyo ngeri mashini ekuba bukubi tugenda kwa tetukozese waliwo mashini endala gye tugenda njagibalaga wali eri nga bweyiwako ngeri etandikirawo okukuba kati ate nga yeesalira nga tetusalanga wano tubaye tusala kuba twagala kwongerako speed kati kyemanira bidde tulina crash eno eno bwe bimala okuva wali eri nga tumaze okuyokya tugenda biyiwanga mu crusher kati crusher eno etuyambako okubinyiga bubeere butini mashini erebe nga teyeekwata olw'ensonga nti eri egenda bayeesaliranga yokka kati zirizo zeekwatamu olw'ensonga nti omwana wali aso giyamba n'agitambulizako naye kati eno crusher egenda tuyambako kuba bubeere busmooth nnyo nga tebuliimu buli buyimiridde then wemala okufulumya eyiwe ku eri efulumye etwale wali eri yeesalire efulumye nga tufulumya nera nga kasa tumala okwokya byekola automatic so gye tuli mu kukola kati wano kyova zino zigenda ku test saawa yonna era wonooba otuuse eryo ojja bookiraba nga byanjawulo nekyolabye wano tubaye tusala nangala ate kati tugenda kyusaamu kuba kati guno mwaka mupya tulina ogenda nga twongerako tetugenda kusigala ku kimu olwokuba nti tulina kusala busazi kyetugenda obeerako myaka na myaka otunulya ano zagana amanda gali ameka just right kati wano eno tulinawo ensawo zaffe bbiri zetwakakola okuva lewazi lwaki nkubuuziza nkubuuza on behalf of S Media obalaga nti ebintu bisoboka mu ddakiika zemaze wano kale mmazeewo kati essaawa musanze tegaliiwo egakomeddewo batandikiddewo okukola in just minutes babadde basobodde okuproducingawe bati okitegeera and after ate nga bakolaga nti market nene nnyo ate nga batuuka obbagulako ebintu nga tebiriiwo bwekiri so meaning man woba oli eyo weetuddeko mukwano zukuka sina kyensobola kuwa Uganda nga nze kubanga ndi munnauganda okujjako okukola kino kyenkola essaawa eno kyensobola okuwa bannayuganda thank me later mujja kuneebaza oluvannyuma wigo so tukyali wano tulabye eri machine tulabye eri ate eno tugireke eno yo tusoke tugireke ena nayo wegenda okugenda kakati eno waliwo kye bayita waliwo obuti simanyi buno obuti bukaluba kati waliwo kye tuyita chocolaters kati osobola okuba nga tosobola kwekubira tosobola kukuba omanyi buno bwe bayita sawdust obukuta bw'embaawo mbumanyi obwembaawo bwebajjako kati tukola chocolate ojja ziraba tukola chocolaters ezo tuyambako okuyambako okukubagana amanda kati senga tubanga olwokuba nti tetufunye emiti gye tujjamu bu sawdust kati tuddira obwo ne tuteeka mweno mashini nebukuba nebufuula sawdust ne tujjamu chocolaters ezo okitegedde so gwe mulimu gwayo yo etuyambako okukola chocolaters ezo kati eno etuyambako okutemaatema eno mashini eno yo twagikola egenda beera ya kasooli ku faamu yaffe eri tugenda tuteekayo kasooli nga tuza omukungula ne tumukuba nakola byakola naye byonna bikolebwa wano byonna tubikolera wano eno wano wennyini kakati eno mashini eno yekuba katugeze ono oli talina ssente ayagala tandika kuba manda eno mashini yaffe twatandika nayo y'emitwalo 7 kati eno ye ekuyambako okukuba amanda nga tolina ssente tolina amasannyalaze owereyo mu kyalo ate yagatandika kukola mangu so osobola okukozesa eno nekuyambako okukola amanda gano mu bwangu ate nga tomenyese gano genyini enjawulo nti gali gaba manene gaba matonoko according to what I see gaba matonoko gaba matonoko gano ate onkuba nti ogenda kukola n'amaanyi teriba ddene nnyo lisobola obutakumenya ate lisobola okufuluma so omuntu ekitegeeza essaawa yonna asobola okwekolera naye wonna waali n'okukola amanda kati eriwo mashini endala kati then tulina mashini eno
kati eno mashini eno yeno gye tuliko essaawa eno yefuuse ensonga eno yeno mashini gye tuli mu kuyiiya empya egenda okuba nga efulumya amanda gano nga tugikwatako. Okay. Muli mugiyiiya still? Tuli mugiyiiya era ojja gisanga eri ku factory ng'ekola tojja kukkiriza nti yeno ojja kuddamu obalaga ekifaananyi gikwate bulungi nnyo ekyali wano eno ogirabanga gadibengali naye ogenda gisanga ku factory nga ya tabbu nnyo ng'ekola omulimu ogw'enjawulo gotalabanga nako ng'ekola omulimu omusufu. Ani akikwatamu wano? Ani engineers asinga okukikwatamu wano? Kati wano eno muzeeyi kati wano mu mashini ye yaaliwo nze ndi eri mu manda naye yala tugatta obwongo ne mugamba kati muzeeyi wano bwaki tetukola we tuti ne tugattawo ne tukikola ne kivaayo bulungi. Kati mashini eno egenda beefulumya amanda nga togasala yegeesalira yennyini egenda beegakuba wano singa wali otwaye nti omuntu eddagasala nti omwana tugenda batukozesa abaana nga batono naye ng'ate tufuluma ekintu nga kinyiga egenda beera nga factory nga abamu bali mu parking abalaba eno mu kwokya naye nga kintu kidduka buddusi misenda nga tebamenyeka nnyo nabo twagala tubayambeko nga tebamenyeka nnyo so that's why tuli mukola mashini eno egenda kuba y'amaanyi nnyo era ojja kugiraba osinza okusanga mulimu guno. Obuzibu bwe nsinga okusanga ebizibu byo bingi ngenda kumenyerako bitonotono ensonga eyimu nsobola n'okuba nga mbyerabidde kuba ebimu byonna bivuunuka kati sikyabirabanga bizibu naye bwe bw'oba olina ky'otandise naddala nga kiri kale tewali kintu kye tukola nga tebakikolangako ekituufu naye ebiseera ebisinga we tubeera mu environment oyinza okuba nga gwasoose okikola so osenkana ebizibu bingi naddala nga gwe yeesomesa nga tewali akusomesa it's a great journey. So tubuulireko kale tumenyeremu. Obuzibu bwensooka okusanga kale obusinga oba okunnuma abavubuka babiza bagamba ngani yeddugaza n'okukale challenge eyo nti oli ajja n'akusekerera n'agamba kati mwe mukolaga amanda gagenda kulagawa naye ekintu gwe omanyi wajja olaga naye basuka nga bagazaala wanga bino bye mukola mulabye era nga bamu ne bemashini ffe bagala bikuba migere so challenge yanyizanga naye nga ngamba naye kangume nja kubikola then ekyala mashini zino eno olwokuba nti zimanyi okufa kati ate ebyuma ebimu oluusi nga tebuliwo waneeno ng'olina oba oluusi butumya ng'ekintu tuzimba mashini zino nga tuzizimba nga twagala zibeereza amaanyi tuzimanyi oziloadinga ennyo ne tuba nga nezoonooneka kati oluusi ne muyimirira sayidi emu neyimirira nga akuumako tekannatuuka ne mufuna challenge y'abantu nga baba banja amanda nga tegaliiwo olw'okuba nti kaafudde kati challenge eyo tukonye twagala tufune senga tufuna sente tuba nga tusobola okuleeta ebyuma ebyo eby'amaanyi ddala ebisobola okuloadinga guuni material n'ow'amaanyi tuba tujja kuba nga tumalako challenge eyo tusumbwa nnyo olw'ensonga nti mashini zimanyi okufa ate ng'ebyuma tebiriiwo nga mulina ate kubirinda mubisooka okujja kati nakyo kizibu kitusumbuwa then ekirala kyandibadde kya ntambula emmotoka ezo tulina emmotoka kati waneno tulina emmotoka emu kati oluusi musobola okuba nga mwagala mu supplying factory eyeeri mu supplying eyeeno mulina emmotoka emu kati ate omugamba bano ab'okupangisa abo bo nabo olunnabe ayagala kugamba emmotoka egenda giddugaza mweteekako ebyo ebyanda byammwe namugamba nedda ate biki kati bitusumbwa twetaaga twongereko emmotoka twetaaga tukole ki twetaaga twongereko n'abaana bagenda tutuyambako nga basobola okujja ne bakola emirimu egimu emito kuba kati oluusi manyi n'okuva eri mu kamera zange nenja ate nange nenkwatamu ng'abantu bampadde oda nnyingi so challenge ezo zimanyi okunsumbuwa then ekyalo manyi otutuuka ku nnimiro oba omuntu asobola kujja nabagamba mujje munziremu kasasiro ono yenna kati ne mutuuka ku nnimiro nga oluusi oba waliwo oba olutobazi kati ng'oluusi abaana ebintu ebimu ne bibasala kati twetagayo gloves boots kale ebimu twabigula tubirina naye era tukyetaaga ebirala ezo challenge ezo so the government kikyeso tukuyambako by the way mu mbeera yange eno nga Ugandans oba mu nsi nga Uganda oba nga abavubuka be basinze obungi emirimu tebalina
basomye nnyo naye ebintu bakola ki tebalina. Oza gavumenti eyinza tuyamba otya nga tukozesa kati nga mmwe abantu abalina bye batandiseewo mu ggwanga lyattu Uganda. Mwe tulina obuzibu mu abantu bangi batandisa ebintu mu kifo ky'abantu abamu okuwagira bakuba bakubi. Ekituufu era tufuna kyayinza ezo batukuba bukubi bagamba mwenamwe mujje tebikola. So tusaba gavumenti etuyambe etukwatireko etuwe ekifo. Fine tulina ekifo kyaffe naye ate bwe batuyamba kati nga bwe bagamba nti oba kasisi bagenda mumuyiwa samoya bonna bwe baba balonze bagenda okumuyiwa ffe ne batuwaako paati kasasi abeera oli n'avunda kituufu bagenda kuleeta bagenda mukolamu amasannyalaze kituufu bagenda bakola amasannyalaze naye kasasi olina tebagenda mukolamu masannyalaze waliwo gwe batakolamu ate ffe gwe twetaaga kati singa naffe batusembeza bagamba nti mwe mujjemu gwe mwagala naye bali bajjako gwe baagala kuba ensonga tetusobola kugenda maka ku maka nga ffe tumusolooza ensonga kiba kigenda twala ssente nnyingi kyova nti esinga twetalina nnyo ennimiro eri mu byalo nti yo omusanga ali wamu sa omusajja ng'atemye omusibiro ogwakasondaga mugende mubijjemu byonna ne mubijjamu ne mubikola ki ne mubyokya then ne mashini zino ekyalina gye ziri ez'amaanyi ennungi naye ssente tuka ku mashini esobola okukola ekintu ekyo nga esobola okwokya ate neyeekaza ate neyeetemera neyeesalira nga bwe twagala okuzimba eno naye nga ya miliyoni 9 okugiba ya sisitimu yonna ina ng'ewedde miliyoni 9 kati singa ate gavumenti bwe busente kuyo so kati gavumenti bwekwate kubona ejja netukolera mashini netuwa mashini eyo tuba eba etuwewudde nnyo nti netuwa ekyuma ate netuteeka ne kumpi nayo abavubuka tuba tugenda bawa emirimu naffe tugende nga tubongerako tumanye nti kuba tulina pulaani twagala buli kiseera tuteekeyo branch otundira amala nga tukerako makya netuga supplying omulundi gumu buli omu n'atunda ne bamala ne bakomyawo sente kuki factory yegundi gye naye twagala ogenda okukikola nga tumaze okufuna mashini esobola okukola atisike ensawo ng'omutwalo gumu buli lunaku naye kati tetunnatuukawo awo kati essaawa eno tukola ensawo olunaku so bwe tuba nga bonna abaana bakozesa okukola ensawo 2 ensawo 10 wezityo kati tuba tukyali nnyo wansi nti tosobola abantu waliwo omuntu ajja naga njagala ensawo 5 twagala ensawo 10 nga tomina mugenda nga ate nga tegannakala oluusi nga wezi naye nga mwina be mugenda okuwaako abalala bagalako 5 abalala bagalako ekitegeera so nekibeera nga kisumbuwamuko then kowola abavubuka okujja abavubuka siriko wabbakoola buli muvubuka yenna gy'ali nga bimusobedde talina kyakkola naye nga si muyaaye bw'oba ojja jjangu nga toli muyaaye kuba waneeno ffenna tuli bantu twagala nnyo omuntu omwesigwa jangu ng'oli mwesigwa naffe tujja kukwaniriza naye bw'ona ojja ng'olimu engalo ng'olina bino simanyi oyagala nnyo okuyombayomba kulwanalwana tewali kulwana twagala abantu ba mirembe bajja tusobole okukolera wamu naffe tujja kukuwa ideas zaffe oyige tulina puroguramu nti twagala eri gye tuli mu kuzimba tuteekeko shelters z'abavubuka abatalina ababeera ewala nga basobola okuba nga babeerera ddala awo naye bikyetaagisa ssente tujja gendayo ojja kulabayo nti twagala nga abavubuka babeera awo ne bakola tulina pulani eno nnene naye ssente zezikutemayo nti oteekamu n'owulira nga ate naawe olina okukolako ku birala so wekityo kikyova nti singa tuli wala kuba maana go tugatunda naye era ssente akavaayo ate tunawe tukateeka wekavaayo bwe tulina okuinvestinga ate nga bwe tukola ebirala so that's why tutambula wajjayo ebintu bimeka India ati kati twasoose naye amanda India najjayo emirimu 7 gye banjigiriza era gye mmanyi mu muto gwange wano ngambula ojja si bavubuka basobola gikola ekisooka mu manda gano mulimu emirimu 3 kati wano bwobanga okola amanda ogwo mulimu gumu waliyo okukola chocolate ezikuma amanda gano kuba tewali nsawo gye tutunda yamala tamuwerako chocolate kitegeeza oli wabeera nga akola chocolate tuba tuzimugulako ne tugabira ku buli nsawo tebakumisa kabiriiti kabiriiti naye nti olina okwoteeka nti kati tetwagala tuli mu kutaasa butonde bwansi nti omuntu tafuna takola mukka nga akuuma kati abantu bwe baba bakuma omuliro batekozesa obuveera ne buvaamu omukka ogwo gulwaza so kati buli bukyakolayita buli oganiki
tebuvaamu mukka guli eri gulwaza guvaamu akakka naye ko kabeera nga tekaba kangi nnyo ate kaba katono kati oteeka ku manda gani ne gakwata mangu ate kakwasa mangu amanda gano eno okusinga akaveera kati obukyakolayita that's why nabo tubwetaaga okuba nga tubukola obu nabwo mbumanyi kakati ovudde awo then waliwo kye bayita biomass zino bazaagala nnyo wano egundi Addis Ababa Addis Ababa awo bagala nnyo biomass zikola zitya ziringanga nku kati twagenda okulaba nga abantu bano abakozesa amanda gano waliwo oli ajja nagamba nze siina sigiri nkozesa kyoto kati nze ngenda kukola nte kitegeeza ngenda sigala ntema emiti kati oyo ng'omwaki biomass kitegeeza buli omuntu amusayira amagezi kati gwe ayina sigiri nga tukuwa amanda ayina ekyoto kiye kinene nga tukuwa kombo waliyo kombo wayo neyendedda baliyita kombo gwonna ogenda kugalaba kati kati bali baba Addis Ababa Ethiopia bakozesa nnyo sigiri ezo okwata sigiri n'otekamu obukunga butini we buti n'ogigala n'efumya waggulu ng'alinganga gaasi kati biomass ziri zikolawo bulungi ateekamu ki biomass kye kimu nekikola egundi waggulu nekifumba kati nazo singa tufuna abaana ne beewa nibaga nti tugenda kukola bukozi biomass era kali kamashini kali kekabikuba nti oddira ebigundi bya kasooli ebiti bya kasooli nga bikalu bukalu n'obiteekamu n'ebikuba nebikolamu empumbu n'onyiga empumbu eyo nekola oluku egy'emirimu esatu kakati bw'ovaawo nayiga waliwo challenge eri nnyo mu Uganda waneeno ate nze bwe natuuka eri natunuulira opportunities esobola okugattako waneeno kyesobola nga noonya omanyi bw'oba oyagala okukola ssente kinazuula mu nsi muneeno olina okunoonya ekintu ekisumbuwa abantu kati you find a problem then you get a solution kati ofuna solution yaakyo kitegeeza oba ogenda kukola ki kufuna ssente kati nina gundi gye nalabe India baiza twali tumaiza soma nagamba naye jangu kuyigiriza akantu kaneeno tomanya bwolidde ewammwe kali bakolera kuba nakalabayokko nga kabasumba omuyindi nga waŋŋamba kati waliwo challenge esinga osumbuwa nnyo wano mu Uganda langi omanyi omuntu wamala okusiiga ennyumba oba tugeze bana babeera mu ntobazi kale bana batabeera mu ntobazi oba batabeera mu ntobazi waliyo ekyo ekintu ejja ne kisitula langi oyo n'ava ku imetaniko bambuka tewaliwo ekitali ate kisumbuwa nnyo waneeno bamuyita moisture oyo akuba ennyumba ezo n'azigagambulako neyiika n'ababeera mu ntobazi ekira nnyo bakola kati nze nafuna formula eyo engeri gy'otabulamu waliwo ebintu byotabula nga ate era biva mu bino ebintu ebya bulijjo n'otabula n'ogenda n'osiiga ennyumba n'ogitabula mu langi oli gwe bagenda okusiiga ennyumba neetabamba kweyadde akantu naaka kati singa tufuna abavubuka ne bakola gurupu yaabwe ne batandika okuba nga bo bakola just ekyo kyokka nga bo bagenda ku nnyumba ezo ezigize batandika okuzitereeza nga bajjako lirangi abaddagagamusi ne baddamu ne bagitereeza buli neba nga teddamu kuzimba ogwo nagwo omulimu ate ogujjuddemu ssente zitamanyikiddwa na muwendo kuba eyo challenge eri wano mu Uganda esumbuwa buli muntu naye tebamanyi kyagikolera n'abasizi ba langi kwanze nkitero nnyo babuuze nti kati ekyo kyavaako simanyi twaleetadde balinawo omuntu kale bwe bateekamu naye tebukola bukolako ebbanga nyerimane omane bunafu soka nti nze eno guni nagigezesa era nkyagigezesa naye buli bwe nali njitadde tewabambukanga soka singa tujja ne tuyongeramu ne ideas endala amala gano nagatandika nga n'ebintu ebimu bibanjigiriza najja nange nenyongeramu ebyange singa tugenda twongeramu tujja kukola ekintu kibeere ky'amaanyi so kyeneetaaga mu bavubuka bajje nze mbayigirize naye ayongeremu obwongo bwe nange nyongereko obwange then tujja kukola ekintu eky'amaanyi akolayo gundi as in how much do you charge omuntu okusoma ekisookedde twagala kulemesa abantu kujja kusoma kakati gwe jangu nga bw'oli tugenda kuteesa kuba ekikulu tetwagala si ssente kyekikulu ekikulu kutaasa abavubuka bano bafunye batya ekyokukola emirimu gwe jangu tuteese jangu tukole gwe nkubira ku namba yange nkuwa olunaku lwogenda okujja ojje tuteese tugende nti banenze nina zino kuba abasinga tebalina ssente bw'ojja nga oyogera bulungi ng'olulaga olimuko sobola n'okusomeseza obwereere gwe jangu nga bw'oli ekikulu kye twetaaga kukola
tusobola okutaasa abavubuka abanyigira mu mize egitali mirungi egigenda obaleetera ebizibu mu maaso so oba ofunye ekintu ekyokukola nga tekigenda kukubeezawo emyaka n'emyaka nze essanyu lyange kuba nkusanga ng'okola nga nze nakuyigiriza nze essanyu lyange eryo limala wamanya nange tafaayiringase ku nsi yange mu ggwanga Uganda bwe kiri ensi yaffe wow pozi ng'olinayo akatalekeka akaterekeka mayinza buli wembeera n'omuntu bajagala ayinza okuba nga tulina kyetutogeddeeko naye nga ate badde ayagala tukyogereko nga pozi ng'olinayo ekitalekeka okay of course tukyali ffenna tukyagenda mu maaso tukyalina ebintu bingi ebyokukolako tukyalina soyi nyingi ez'okunyumya kuba njagala nnyo mbannyonnyole nze navaawo okutandika okukola binene ebintu kuba nze nali muvubi nga nebeerereyo Kalangala nga nvuba ebyennyanja byange naye nenvaayo nentandika nti okujja nenzijja e Kampala ntandika okuteekayo kamera mpaka we natuuka kukolagane n'amanda kanjaga manyumiza ku sitole y'e Kalangala yali etya najja nti okutuuka eno e Kampala okukolagane n'amanda so bintu bingi bye tulina okwogerako however twagala n'okubeera nga tubalaga wa bwe tutuuse olunaku tukola ki tukula katulwaliwa ndi ziro ogwe andiri wali gwennyini kuki ku factory kati essaawa eno olina abaana bameka ewamu kati essaawa eno tulinawo abaana 25 betukola nabo bemukola nabo olinayo bootadde ne bagenda waliwo kati ng'oggyeko baneno betukola nabo kati waliwo nga abawulira ku radio sometime abo bajja ne bayiga buyizi yenagenda natandika factory kati ezo branki ze mbadde gamba nti oli yatandika naye akkiriza abaana okujja okuba nga bamweyungako we bali nnyo omulimu gw'okoze mu ggwanga lino omanyi tusanyuka nnyo every time wembeera nga tulina ebintu byetukola ebigattako ku nsi so enamba y'essimu osobola ogisoma naye tugenda giteekawo awo wansi naye era gisome tugenda producer ino giteekawo awo wansi enamba y'essimu gwe olina abayagadde okujja okusoma okuba ku namba y'essimu 0751 32 97 86 then mu abalina MTN osobola okukozesa 0783 444 734 that's really good so gwali eyo nga wandagadde okusoma okumanya amala gano nga wegakola jangu wano ewa Matovu Frank Mr. Matovu Frank CEO mulamba ataddewo ekintu olinayo musomo gudi upcoming oba tetunategeka musomo just fe tutraininga buli lwakusatu so tusobola okukikola kino ekintu nekiba nga tekiri massive nnyo so I'm here okulaga nti bisoboka okitegeera wakati mumbeera nga tuli mu Uganda ng'eno edi bweti oba tolinayo gwomanyi ku mulimu gwonna tojja kufuna mulimu oba bangi nnyo musomye mulina zi masters mulina zi degree naye otambudde tolaba mulimu okitegedde biganye essaawa eno Uganda gye tulimu abantu batandiseewo emirimu gyabwe okitegeera so naawe osobola okujja jangu osome jangu okole okitegedde tuve mu mize bagenda kuba akatayimbwa enkya nga kusanze okutte mu nsawo n'abawala twogedde ku balenzi bokka nawe omuwala osobola twamirimu gy'abawala so you can be a millionaire tomorrow you can be a billionaire tomorrow bibyo twogeddeko okulaba nti ne export by exportinga so tusobola okutandikira awo okitegeera nga we nabagamba nze nsigala nze nabulimu Esther Essi wano ku Talk with Essi Media Uganda. Please subscribe to the channel obenga ate tutambulira wamu naawe ekirala nti mwerabidde nnyo okunyiga ku kade wadi notification button buli wanyiga kade ako buli video gye tuteekayo oba ogiraba lwaki twogera bwetyo twewala ebintu bino bimutusanga mu kkubo bale nga temukyateekayo tuteekayo buli lunaku naye obuzibu bulina temwanyiga notification button so munyige ku notification button wumala okusubscribinga wansi wali ekigambo kiba tekiwedde nyiga ali kade onyige all so buli video gye tuteekayo oli omu ku abo abazikola ki abazifuna subscribe like nga sharing okitegeera waliwo ebintu byetulaba ku social media nga si byaffe ffekka ng'aliyo n'abantu abalala oli bweru abatusinga okulaba channel zaffe zino bali bweru America Canada UK muli bangi nnyo muli outside so kindly oyina baganda abo bali wano mu Uganda kino kyosobola bakolera okitegeera bawe video zino tujja kugalagire tuve mu byonoonese but tulabe kulaba nga tulina kye twongerako ku Uganda okay let's inspire
let's share love, hope, turabe nga tukwatira wamu okulaba nga making Uganda a better place. Ffe abasobola okufuula Uganda okubeera better, no one else. Okitegedde? Temujibitwala nnyo personal. Uganda eri better etandika naawe, etandika nange. Mbagala nnyo. Brian yabadde camera with me next time. Bye bye.